Hi everyone, babuuzaako buli omu kyasinzidde okubeera nga ate agoberera amanya Fahad Pro G mbeerawo nnyo okubeera nga ate nkunoonyeza amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga lyattu Uganda ssaako n'ebweru ggwanga yonna nze seebaka buli ddakiika mulimu omukulu gwe nabasuubizako okubeera nga ate nja bayigira ebintu byonna byonna nga binaaba bitambudde mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo. Video beera nga ate oginterako ekigalo likinga sharingirako abalala tegeeza banno bagambe nti kakati waliwo episode okubeera nga ate kigwawo comment section always ebeera open tekigenda kubeera nga ate ogikozesa okubeera nga ate osulawo wansi akakomenti ko just in case ngwena kiwandiagadde okubeera nga ate oyogerako wansi awo nga sina kubeera nga ate mbatwala mu video oba mawulire ge mbaleetedde njagala okubeera nga ate mbakulisaayo mu mwenna abasobodde okubeera nga ate mujaguza bulungi nnyo Christmas nga tewali buzibu na bumo mukulikireyo nnyini ddala wasigadde ennaku nga 5-6 omwaka tusobole okubeera nga ate tugumaliriza guno gwa 2024 ate tubeere nga ate tuyingira mu mwaka ogwa 2025. Please mubeere nga ate mu enjoyinga responsibly musobole okubeera nga ate mumalako ennaku ezo tusobole okubeera nga ate tuyingira wamu ffenna omwaka ogwo ogwa 2025 nga tuli balamu bulungi nnyo nga ate tuli basanyufu. Munnange nno si buli omuntu asobodde okubeera nga ate ajaguza bulungi Christmas era ne mutambulira bulungi. Amawulire agaliwo ssaawa eno genfunyewo ku mmeeza omwami amanyikiddwa nga Bison Katantazi era nga ono abadde amanyikiddwa nnyo nga Captain Ricky abadde nga azanyira mu kibiina kya Ebonz era nga azanya emizannyo mingi nnyo abatera okubeera nga temulaba Ebonz obatera okubeera nga temugenda wali okubeera nga temulaba emizannyo gya Ebonz. Omwami ono mumanyi bulungi nnyo abadde nga azanyanga Captain Ricky era nga n'emizannyo egibadde nga gitambula ennyo ku TV egya Ebonz kwetukulidde omwami ono abadde amanyikiddwa nga Captain Ricky. Olunaku lwa Christmas ssaawa zibadde nga 5-6 ogw'ekiro kigambibwa mbu abadde ali mu maka ge era eno waliwo abazigu basobodde okubeera nga ate bamulumbagana ne babeera nga bamukubirawo ebyasi n'abeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Sina kubeera nga ate nfuna clear report ku nsonga zino era ngenda kubeera nga tembawa details mu maaso awo ku nfaaye naye nga ekiriwo ssaawa eno omwami amanyikiddwa nga Captain Ricky abadde azanyira mu kibiina kya Ebonz olunaku lwa Christmas tasobodde okubeera nga ate alumalako era tasobodde okubeera nga ate ayingira mu mwaka omupya ogwa 2025. byonna biva sayidi ezeeyo era nga nja kubeera nga ate nyongera okubawa details ku bino byonna ebinaabiddiridde mpaka nga atosa okubeera nga ate aziikibwa. Gwe just weekumize wano subscribing ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kako alatinga buli wenabandese video era bakujeeyo ngenda kubeera nga mbaako video endala zenkuterawo mu maaso nazo tuula ziwulirize ziwa obudde ojja kubeera nga ate oziwuliza ate ubeere nga ate ojjamu n'ebyokuyiga. Nkomawo n'amawulire abalala bangi nnyo temuvaawo. Baby, my city. Baby. Happy birthday. Thank you, baby. Mbadde nkulinze, my baby. Oli otya? Chendi, baby. Mbadde nkumisi. Nange mbadde nkumisi. I know, baby. Wanji. It's my birthday. You remember you bought this for me? Nengamba rakisika kwesalira. Adios, all smart. Oh, thank you, baby. Darling. Wanji. Omanyi ntambudde ningenda munakumat nenvayo ningenda everywhere supermarket zonna mu Kampala nzitambudde nenimbulwayo ekirabo kyenkuba okugamba nga ndaba kyekirabo kiyinza okuva then mbadde ntudde awo etokattumi nengamba nendowooza ku kirabo ekikujjaamu. Really? Love Jenina. Love Jolina je. I know, baby. Kugamba class yo. Nenfunia ddala ekirabo kyendaba nti yes. Kino kirabo kijja mu baby wange. Darling. Yes, baby. Happy birthday. Oh, thank you. Happy birthday. Happy birthday. Make sure you start filming. Okay. And no gift. Why not go filming and a wange? Okay. Yes. Take a picture. Yes, baby. But then saba kugamba, you know. Engage ngati tunabagenda ate kuka suppose akadona kenkutegekedde akaddako. Yes, dinner. baby. But you can open it okigulirewo wano. Nchikulewo bawo. It's okay. Yeah. It is okay. Ata baby. Bibyo mbanchi manyi bili class apart. I know. But let's start filming. This has to go on Twitter, Instagram, Viber. Yes. I can't even feel it.
Happy birthday. Oti kacha binyo. Happy birthday tingoleta to omugati nonsense. Omugati kunjabeki bread. Of all things, you save your friend. No ngulira. The fucking bread. Huh? Naleta omugati. Woman of my class, stature and standard. Nemeranga. And she back the gift. I netted the bread. So can I see the cabin? You're right. College. College. Cousin Ngweze yakugulira kululi alika ya banzibe. Chovola. Yasabadde ofuna present yategerekeka naleta omugati. Omusajja omukulu. Bakuwera kulega bulezi balevu. Tata, bulijjo kimanyi nti nakuyamba buyambi okwagala. Because mchangamba sikwagala ngako yadde olunaku n'olumu. Nze nina omusajja owange. Imagine, kaswiti kange, tekalina nnyo sente. Then at least he managed to buy me a phone on this special day. On my birthday. Kisirugwe. Bulijjo kyenkozesanga ATM machine yange. Bulijjo kyenkozesanga mobile money account yange. Nongulira omugati. Omugati! Bread! Omugati. Kirengere, kino sitakyambalanga abavubi. Kulaba. Kulinga okubira amakofiira. Buntu bwonswaza kyova olaba ebisera ebisinga. Nsagala nnyo tugende out naawe era buli wenzija nzija n'emikwano gyange because of one thing. Sagala people to relate me to you because oswaza gula gonna bagutunira. Amalevu. Ono fawana fuluma. Chisini. Fuluma ogende. Omuzalwa akujoze nnyo gwenna. Yeso kabanga mugati gwa 13 bwekunja. Omugati wakuba okuganya gwe mbadde nkuleetedde. Abadde kukozesa ki? Alabye toliya akutenda enjala. Matofaayo. Darling. Darling is a nonsense. Omugati mbadde ngukozesezza just to bring you a ring. Diamond ring. N'ebisumuzo by'emmotoka eyo empya gye nkugulidde eri wabwe. Sinikira muli abinyo wakali abewa. Wekigamba kusaga kikolako dye wamwe baby mbadde ensaaga. Nyoko. Nyo what? Masindika kyabi nnyo. Mufulume. Amalaika wajja sakatona ayamala sao nganyo tuwangule ayamani echizikizane chi ukubano talo amalaika sakatona ayamala sao Amani, agechikalo, birthday boy. Every day I need neyanzege mukadde waffe Ssaabasumba mukadde waffe mbaka wa Papa Sebo Cathedral Administrator wamu n'abasaserdoti mwenna Sebo Katikkiro wa Buganda wamu ne maama mukadde waffe Oweekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda yawummula Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere wamu ne maama ab'ebitiibwa mwenna abakulembeze ministers ba MPs bakristu bannange mwenna Omukama mulungi era obudde bwonna obubaka babutuwadde bungi nnyo era nkakasa n'obulala bagenda butuwa twesunze obwa Ssaabasajja bwenkakasa nti Oweekitiibwa Katikkiro agenda butuwa naye kenfunye omukisa nange mudakikemu njagadde okufuna omukisa obaagaliza Ssekukkulu ennungi n'obayozaayiza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama
nga bwe tujaguza Christmas njagadde okujjukiza mwenna si bakristu mweka wabula bazadde bannange mwenna bwe tuli mukula nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emijiji gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speedi ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za Fire Lutaaya, naye nga ne bw'aba ayimba anyumya olugero lwa Christmas, Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa, nga ne messages zonna zonna ziyitira mu layini eyo. Naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka, meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo. Okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliriza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Nengamba Christmas ki abaana gye bayiga. So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu imparting the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kucakala bucakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa kwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 200 eziyise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa. Nane to making sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno Omukama naaba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas ffenna olwaleero lwe lunaku olusinga okuba olw'essanyu, naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Nsabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Omukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole obbata beeyunge ku famire zaabwe. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeere gwa mirembe. Webale nnyo Honorable Robert Kyagulanyi obubaka obwo. iPhone bw'oba olyanga decision gye nagenda togitegedde tojja wano okundabisa, because at the end of the day weerabisizza nze nyina omumwa and I have a platform. Bw'oba tewategedde decision wandimbuuziza oli sure toyagala kuyingira mu fango nenga nti oba owaayo akubye ey'okubiri kaŋŋambe nti ye, but I never. Yesterday I said it. Sigenda kuwandiisa kibiina kyange under your kibiina. So togeza kunnesibako mmenke mu bintu ebirala. Gundi faza kerementi soko gyombuulire omukazi ono eyo gye mulira amayirungi mu kabira akola ngaani? Omukazi mumuyambe. Nze ndabidde ebbanga omukazi ono very beautiful woman, naye ayina ebintu byekolakola byenyigiramu ebintu by'ekisiru, nayogera kino nayogera kiri, simanya nze menke akina menke. Gwe Patrick Murwana jangu ombuulireko omukazi mwamuwa mulimu ki? Afumba buugi, yedde omumaaza, yayoza engoye zammwe yabafumbira. Kuba muwulidde agamba nti ekibiina kye tayagala kigattana kyammwe. Ekibiina kye kikola ki? Gundi ono omwana bamuyita simanyani Jeni oba Jeni, I don't know, oba Jeni ebiki, I don't know. Ekibiina kyo kikola ki? Kiyinza oba kya mugaso nga nange kisobola okunyamba nga simanyi. Kifunira bawala basajja bazungu, kibiina ky'abamalaaya, kibiina kya buseegu, mutambuza gundi buseegu, story ki? I don't understand. Kerero oyina mungi nnyo, oli mukazi mulungi naye oyasama nnyo. It is very bad. Omukazi omulungi waliwo ebintu byatalina kubeeramu. Lwakuba abaana abawala mwale mutegeera ekintu kino. Andi bwe njogerako ne mugamba nti neefuula nnyamanyi. Muganda wange emyaka gye mmaze ku nsi, nze mmanyi ebintu ebirina okukolebwa n'ebitalina kukolebwa. Era bw'olaba nga nkoze ensobi, kitegeere nti njikoze njiraba. Naye kituufu mba nkimanyi. Omukazi omulungi yenna tanyuma kwasama.
kati kuba mwaka fananyi ngani ono omukazi kyo omulungi gwomanyi kuba mwaka fananyi muwala akyawo gwenyinza oleeta najja nayasama ebyekisiru. There is a way it looks bad. Okitegeera ati ne kano oba obadde tokamanyi ayogerako n'ono omukazi njagala mukamuŋŋambire simanya yoyo jeni simanya menke biki. I'm talking about this beautiful woman with no nga wano wali ku zero. Media ezira nsiriikiridde mu lwansonga njagala akiyingize. Media ezira oba obadde tokimanyi. You can be beautiful, you can be with your money, you're coming with a good simanya, you're coming from a rich family, oyina ebitabo, obeera bweru, oli mulungi nnyo, media neekuzira. N'olaba nakifanjagala wange ngani kiwala kyawo kyengendo leeta. N'olaba feeriya wange nga Doniasia eyalemwa okumanejinga sente ze ng'akyali eri akasajja ne kazimulyako kati ali eri akolya nusu lukaaga. Ate media yo n'ayitamu. N'olaba akawala nga kano bakasuku be kabeera nabo omukategedde akawala akacapuka n'ebigambo akakasiwufu akakutufu wamukategedde osegedde nti media ne kajja neekaaniriza nekawa emikono ebiri. N'olaba omuwala omulungi ngani waliwo kino ekiwala ekiddugavu kino ekiina channel ya TikTok simanya nga YouTube channel mukitegedde kye kiwala ekiddugavu. Omuwala alinga gwe basalirako embwa omuwala oba ayina bisiraani simanyi. That dark girl ayina kale fine ayina hips ze ayina biki naye omuwala media agano omwaniriza n'emikono ebiri yamuwa omukono ogwo. Omuwala oba ayina bisiraani oba ali kasti ye buli kyayogera kyekibeera ekibi naye nga si mubi. Oba kitegedde media ezira. So please media weekuzira just sit down tuula wansi. Oli mukazi mulungi naye oyasama obeere no era menke ekibiina kya oli muyimbi. Tuweereze kayimbako tukapromoting ennyabo. Mukazi gwe nkulabidde ebbanga ddene naye nga ngamba omukazi omulungi atalina magezi yabaaki. These are the girls abanyuma okubeera mu SC ng'oli mu ntebe zeewujja very beautiful. These are the girls abanyuma okwanibwa abakazi abasajja nga baani nga bano waliwo n'omusajja wa Kabaka yaani ono Kiyimba Freeman beba abasajja abalina okwana bano abawala nga bw'olaba baddaana n'abatanzi ab'okubibbyesa abo type eyo yeyo corporate class gye mankusuubiramu naye oli eno okayanira position ezitalina na makulu oba oyagala atandika kufumbira bali b'amayirungi buugi yogera. Era menke era ekibiina kyange maama ekibiina kyo kikola ki? That is my question. Ekibiina kyo kikola ki? Kinoonyeza bawala baddugavu basajja bazungu oba kigaba buyambi? Era nze nagamba saagala mixinga kibiina kya osimba very beautiful girl naye amagezi temuli. Bannange mutama mutukalubiriza naffe ebiseera ebimu. You see, I want to be honest with you people. Nti nze kino nyenda kibagamba ate nkijja ku mutima gwange nti ne wemba ngenda kugamba yakagambo nti olabye otya tukole tutya ne nkulaba ng'oli mulungi naye nga tolina magezi appetite weefiira. Nze saagala nnyo bakazi balungi beekola bya kisiru. Njagala ngende ku shortage yange nga mmanyi nti oyo omukazi shortage naye omuwala omulungi weekola ebyekisiru weeyombya era menke era mwangobye oli muyimbi okola mulimu kiye muwala ono mulungi naye simutegeera yanema okutegeera alinga kiri ekiwala kyembagambye kiri ekidduga ekiwala ekyo kyanemote wakina bisiraani kyava e Dubai nga kikola mu KFC ne kijja wano kina ka YouTube channel kyekisala ebigambo kyekikyusa ebigambo. Abawala b'ennaku zino munsobedde Sebo Patrick Mulwana vaayo tubuulire ekiwala walya ssente zaakyo wakisuubiza position wakisuubizayo kolabo wakisuubiza ki? Abawala nabo muli basiru nammwe temuggwa. Of all people abali ku nsi boyina okwesiga ne weesiga Patrick Mulwana. Patrick Mulwana talina mukwano yakwata kabaho n'akavuma ekiwalaata nengamba abaho toggwa.
owebudde nnyo abasajja b'ebiwalaata nali manya abasajja b'ebiwalaata balina amagezi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.